be bali abaana ababadde ku teacher wa chemistry ne biology nti abaana bano be mutabayamba ne mubagayidinga okukola emirimu gye balina okukola omanyi kye bajja okukola bajja kukola ekyo bajja kukola ennyimba nga zibavoola zibavuma nga yombakuba kibooko bajja yimba ennyimba nga zibawana baticha abakyalo obubina bajja kukola ennyimba nga zivuma bedmaster bajja kukola ennyimba nga zivoola. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti ogoberera ensonga nga bwe ziba zigenze maaso n'okuba nti azitambula mu buufu obumu oba obulala. Omukutu gw'oliko gwe gwagaliwo abasidi omusunsuzi ly'erinnya eryange olunaku olwaleero nzize ne taata Enjo ajja kubabuuzaako nsonga era still tuli kuz'abaana buli w'omulaba omanya nti family bwe bwanga bwe tuba tugenda okuba nti twolekera. Mukama ffe bazibwe. Amina. Nze Nsereko Godfrey abangi gwe mumanyi nga taata Enjo era ndi musanyufu nnyo okuba nti nkomyewo ku Galiwo YouTube channel okubaako ensonga zetutangaaza. Amina. Ensangi zino social media ekutta akati buli lunaku olugenda maaso n'okuba nti lukyeyongera kubanga etinta bingi byekyusizza nti olumu osanga nti n'embeera ezibeera ku social media osanga nga zirina mu parliament nga zoogerwako osanga abakulembeze ab'omuzizi ddala nga bye boogera byatandikidde ku social media oba emikutu gino migatta abantu ekitegeeza nti kati efuuse kitundu ku ffe tokyasobola kuba nti nno gijja oba nayo society yakubiri tugambe nti naye eri awo omuvaako ewo n'ogiyingiramu ne mubaako bye mubeerako n'ogifuluma n'odda mu nsi eyo. So ensangi zino tulabye nnyo bintu bingi ebivuddeko ne bifuuka eby'omugaso wabula ate era bingi ebivuddeko ne bitatta n'obulamu bw'abantu yagalagaana. Ennaku zino tulaba nnyo obutambi bw'abavubuka abambadde zi uniform nga balina ebintu bye bakolera ku social media particularly TikTok kwe basinga okuba nti beegazanyiza. Tulabye nnyo abaana b'amasomero kati nga babeera nnyo ku mutimbagano abamu nga baliko ku lw'obulungi abalala ku lw'obubi. Mulimu bwe tusangako nga bali okubayimba nnyimba ezaddala freestyle nga bw'oyinza okiyita. Mulimu bw'osangako nga bali just kwemolera ku nnyimba. Then kuliko n'obwana obwala by the way gye buvuddeko waliwo bwe twalanga buga tuzze tukomyewo abasajja bammwe mu bakwekwe naye nga bambadde ki uniform mu bufu obufaananako bwe tuzze tubiraba. So ekibuuzo abaana baffe baweereddwa nnyo eddembe okwegazanya ku social media kigattako buzibu buliwa oba abasomesa tufeerinze tutya wamu n'abazadde mu bufu obufaananako bwe Mukama waffe bazibwe ate nate. Amin. Nze ngamba nti abaana tetubawadde nnyo beetu naye abaana banoonya kiddukiro banoonya we baddukira abaana banoonya wa wabayamba ontegedde ffe tetusigamba nti nno tubawadde nnyo beetu teriiyo muzadde ayagala kulaba mwana we nga yeeyambulira ku social media. Teriyo muzadde kabeere musomesa ayagala kulaba nga ba students be bakola ebintu ebyambyone ku social media ne babitimbe ne tumala ffe ne tubiraba ate ne making a mockery out of them. Teriyo bantu baagala kulaba bintu bifaanako ebityo. Naye kino kiddiridde abaana okubanga tebalina bifo we baddukira bibayamba kuba accommodatinga. Abaana bano batya abaana nga bo baagala music dance and drama. Abaana nga bali mu entertainment tukikategorize gabeto mu music dance and drama. Abaana bano jukira omwana yenna asomye tekitegeeza nti buli omu asomye agenda kufuuka lawyer. Tekitegeeza nti buli omu asomye agenda kufuuka minister. Si buli omu asomye nti agenda kufuuka accountant. Si buli omu yenna agenze okusomero n'asoma nti agenda kutuula mu dduuka shop attendant. Waliwo abaana nga bo bagenda kubeera ba sports personnels. Waliwo abaana nga bagenda kukola music. Waliwo abaana nga bagenda kukola dance. Waliwo abaana nga bagenda kukola drama. Waliwo abaana nga bagenda kukola carpentry.
most of these students, most of these pupils, they drop out of school at an early age. Yes. Because amasomero tegalina we gabayambira. Naffe abazadde abaana bano tetubalaba nga ba mugaso olw'okuba balina ekkubo eddala lye baakwata ffe tetutaagala bakwate because omwana wa gundi yatikkiddwa nga accountant naawe olina okufuuka accountant, omwana gundi yatikkiddwa ng'omusawo naawe olina okufuuka omusawo ng'etteeka nti omwana bw'akeera ku makya n'asamba omupiira, omwana bw'akeera ku makya n'akwata microphone ng'agenda okuyimba, omwana bw'akeera ku makya n'agamba nenze ngenda mu firimu, abazadde bajja mulaba ng'ekitagasa mu famire. Era wewe ugendereza mu family bana abaana be bakyasinza obutawa respect mu ma families because balowooza nti bino byo ebintu bino ebyokusoma si bya mugaso. Okategedde? Kati nzira wano bana abaana amasomero tegatuyambye kuteekawo bintu baana be bayinza kuddukiramu kukola kikubayama nti abaana tulina section, tulina subject, oba njite subject oba section oba akawaayiro oba kiki kyonna kyekiri nti essomero lirinawo department eya music, dance and drama ng'eri recognized fully, ng'erina club eziteekeddwawo nga zaakomolatinga abaana bano tebalina era bisiinyako busiinya bakoma mu bigambo. Kati abaana bano bagenda olaba TikTok kuliko ki? Kuliko omulamwa bwenzina nfuna like. I have a community that is going to appreciate my work. Yep. I have a community that is going to like my drama. Kati kyenkola omwana afuna chance amasimu bagakukusa bulijjo mu ssomero obiraba. Omwana akwata simu ng'agamba kale essomero terinyambye. Nze kangende nkole ki? Kanneeyambe kubanga TikTok bakola ki? Banzikiririzaamu. Abasomesa tebanzikirizaamu, abazadde tebanzikiririzaamu. Kati kye ngenda okukola nze kanzigule ku TikTok. Kanoonya abanzikiririzaamu. Omwana ng'akwata essimu ng'asabula. Agenda olaba like zifuuse ng'agamba praise God, nfunye abantu abanjagala. Nfunye abantu abaagala kye ngenda okukola. Ng'omwana akola ki? Ng'omwana atandika mulimu. Waliwo betulaba waliwo YouTube channel, TikTok channels, Facebook channels, waliwo genda bamuyita Shirtless. Shirtless, omwami oyo taba na saati. Njagala kumwebaza. Yebale genda kutuukira abaana ba ghetto youths. Waliwo n'omulala bamuyita Shatta. N'omulala bamuyita Shatta Empire. Abantu abo nze mbaagala. Era mbasiima omulimu gwe bakola. Lwaki? Balina emigigi gy'abaana abato gye baakomodeetinze. Ne bagamba abaana bano kuba namulabye juzi alina omwana gwe ya interviewinze na omwana n'ayimba. Omwana oyo yayimba nga alinga avoola abasomesa. Aba chemistry. Mutukuba kibooko, mutumanyira. Kati abaana bagenda bamookinga abasomesa. Kubanga ennyimba zaabwe zigenda kuba ziba mookinga bumookinzi. Segede. Era abaana abo njagala bebaza Shatta nono Shirtless. Bayina engeri gye bajjeeyo abaana bano talents zaabwe. Ne bagamba no, we will reach out. Kubanga essomero teriyambye baana bano. Ne government teyambye. Teyambye. Tujja kubakwa kye bakoze ne babakwata, they reach out ne bagenda mu ghetto gye bali, ogenda olaba abaana nga balina talent eyimba. Ng'omwana akwata mic naye n'ogamba ono omwana nga ayimba, ono omwana nga mulungi. So singa essomero amasomero gano departments zino eza music, dance and drama ziba pointing out ne zigamba nayagala okuyimba jangu gende wa musomesa gundi akuyambe. Gwe jangu gende wa musomesa gundi akuyambe. Rehearsals. Bwe mumala okusoma mwe aba music, dance and drama mumala kusoma saawa mukaaga. Ezisigadde saawa zagenda kukola biribe mwagala okukola mu bulamu bwammwe. Abaana bano tubalese bataayaaya badduse kati. Badduse juzi nalaba ka video bali ku prom. Omwana omuwala n'ayimirira n'azina akapale n'atufungulira empale bebbu. Kavideo wakateka kutukako. Kavideo yire kane kavideo kaliwo nnyo gotoyinza kubanga tewakalaba. Oswadde buswazi kogerako. Bwenga bwenkumanyi. Ako kavideo kateka kubanga kakutuka. Kavideo nasiwa kaziwe kasakalaba. Eyo information yesooka wuwo. Omuntu abeerewo nga talabye kavideo. Tekisoboka. Gotosobola. Yali prom. Omwana n'azina pu. Yali dancer. Yenga ye yali dancer nga awule yagala kubanga azina. Naye olw'okuba nti no tagaidingiddwa
nti bane bw'oba ozina Lwe nti bw'oba ozina ozina bw'oti teyagaidingibwa kati kyobuzibu ye n'agamba ndowooza bino byendaba birina okukola ki birina okukola because music dance and drama department mu masomero teriimu kyokka ate ne batakawo prom abaana ne bakola ebyambyona byonna byonna kyo kiseera mbalagako kyennina abasomesa tebagaidinze baana bano okitegedde kati abaana batandise okukola kye bayita misuse of social media bagikozesa bubi because tebagaidingiddwa masomero bateekako inappropriate content content atagwanidde kuteekebwa ku social media lwaki kubanga gwe ng'omusomesa ffe ngonze ng'omuzadde eyandiyambyeko omwana ono ayagala kubeera muyimbi naye kati tulina department ya music dance and drama music dance and drama ayina culture zaayo ayina disciplines zaayo nti bwe tukwata ebintu bino tubirecognizinga bunu nnyo mu masomero abaana kino inappropriate content owokweyambula owokuteekako owokwambala owokuwemula bajja mulekerawo mukola kubanga bagaidingiddwa bagamba nedda it is okay fine osobola okukola content wo naye content akolebwa bwati ne bwati ne bwati naye because amasomero go kye gafa kujjuza baana baffe notes kujjuza notes na kubatwala ku makya kiro saawa 12 kuyita bigezo bo kye balowooza nti kyekikulu kyokka mu bulamu kati abaana baffe ne babakwata ne batandika bino ne babireka ne babinegerekitinga abaana ne bagamba kale kaffe katuddukirewa ku social media kubanga social media tuyamba twegazanyi gye batuukire ne batandika okukola bino byenjogeddeko wammanga talent waliwo kye bayita loss of talent development talent development abaana balina talents ebitone ebyenjawulo naye ffe tetubina kyalinze amasomero tegabalina kyalinze tegabina kyalinze kuyamba abaana bano kukuza talents zaabwe abaana kati balinga bwana bwambaata nga Eddie Kenzo ani yasomesa Eddie Kenzo music nedda yitugire amazima ani yamusomesa genda olaba abaana bonna abayimbi bonna betulaba abaana bonna abali mu drama ku 10 5% bayambibwa ne basoma music dance and drama ne bayita mu mitendera emituufu ne babeera successful genda abaana bonna abasinga bagamba nze munnange nagenda olaba senior 6 nagenda olaba tebikola be basomesa sibitegeera ne ngamba kangende nkole byentegeera I dropped out of school and I went and did music I dropped out of school and I went and did drama I dropped out of school nengenda nenkola kino okategeera akantu ako inti tebayambibwa bo ne badduka talenti zaabwe tebabitegeera nze bya blackboard sibitegeera nze ntegeera nga wali okoze eki ompadde ekintu kiri hand zone segeera abaana bano balosing confidence tebalina confidence evaayo expressing views zaabwe bulungi lwaki kuba tebalina bantu babayamba betya because kuva waka nga bwe nagambe nga ntandika kuviira ddala waka balabibwanga ekitagasa kuviira ddala waka omuzadde agamba biki byokola ebyo oba oyimba biki nno munnange no banno bali busoma busabo goli muyimba abayimbi bakusanyusa goba olaba era kyoba n'ekigambo omudongo twakifuula kivumo nti oyo oli mudongo bakusanyusa gwe wininwaja akusanyusa gwe shiba akusanyusa lirupaza akusanyusa abayimbi bano bonna yeyo potential yaabwe wininwaja ayimba ennyimba ennungi shiba ayimba ennyimba ennungi kupibula yayimba ennyimba ennungi abayimbi bonna ba Levickson bayimba ennyimba ennungi okitegera kyeŋŋamba n'olwokuba abantu bo tetubayambye tetwabayamba ne babivaako ne bagamba munemumanyi ffe katugenda tukola music waffe behavior issues eyo nsonga ndala behavior issues kati nga mu ssomero waliwo omuze gwe bayita absenteeism mu luzungu okubanga batandika okumisinga classes kubanga balaba essomero terikyagasa tebigatta bagamba nze munnange essomero terikola byenjagala n'atandika okumisinga essomero nga takyasoma kuno ku list attendance list weebale nnyo
akole byawulira nti byayagala. Poor performance in class tukyali ku behavior issues. Poor performance lwaki nti because is absent in class or she's absent tasobola ku performinga bulungi mu kibiina era kyobola abaana abo be bakyasinza okufuna makisi embi mu bibiina. Era nze ngamba gavumenti eveeyo etandika abaana abo baketalinga ffu egambe nti kati goba togenda kukola history gwegende etuwe n'ebibuuzo ebiri special nga byaffe abaagala biri music dance and drama tumutandikirewo mu secondary. Si primary. Thank you so much. Tumutandikirewo mu primary. Omwana akyali ddala. Tukolenga n'ebibuuzo nga bya music dance and drama. Tukole music, tusome drama, tusome dance. Nga tukola ebibuuzo eby'abaana bano nga tuvaayo tubikoze nti ono ye ba music and dance and drama yafunanga mu 9 yafunanga mu 8 gavumenti etuyambe ministry y'ebyenjigiriza etuyambe etuteerewo ebibuuzo by'abaana bano ebibuuzo byaffe. Aba music dance and drama bo bakola bibuuzo ki bo tubayambye tutya twewala ebintu bino bituli mu kwogerako. Ostegedde tujja abaana abo bafiringa neglected mentally kyovola abamu ba resortinga to doing drugs ne bakubwa because they bali appreciated bagamba nze banvaako bansuulawo bali abaana be balabanga ab'omugaso na resortinga to mental health issues natandika okukozesa enjaga navaako nga buli ssaawa aba avuddeko kyovola abayimbi abasinga bonna abakubalaga amazima gali nti baba bavuddeko baba bajja agenda okujja okukwata mike nga yagenze dda because alaba teri amuyamba nga confidence tuddayo wali confidence wano wenjogede ku loss of talent development nga confidence alina kugifuna nga akubye kabanga nga ataddeko omuti kubanga ne maama we tasobola kuyimira lwe bataata we n'agamba nti yes yoyo mwana wange tasobola kuba n'omuzadde aswala talabira wamu nga makulu teyenyumiriza mu mwana we kati omwana amaliza confidence agize mu kukuba kabanga. Otegedde wana abaana tetubayambye otegedde lack of interest in school omwana essomero ali losing interest limutama n'agamba ye nkyayagala ki mu ssomero yekyo kikyo otegedde omuntu kikyenkola mu ssomero nga nze tebakoze byenjagala tebigattako byensoma abaana abasomesa tebaagala byensoma nga babivaako okitegedde tunuli essomero litunulira abaana bano abatakuba bikalu. Identify those unruly students. You identify them. There is a special talent that these children have that we need to recognize. And once we get them, let us nurture them. Let us contain them. Let us give them a discipline of how things are to be done. Wano mu talent development abaana ogenda omwana yavaayo ng'ali bw'ati takubye ekikalu ekikopo akiteeka wano bw'ati ku mpale omwana oyo ye ogenda omula ku macenso wani agitadde ku mutwe afungiza empale bambala nga kiwoowo ono omwana waffe kiwoowo bali bwe batyo basitayiro biki abaana abo essomero liveeyo libakwateko. Nina omwana wange wano ayagala nnyo kiwoowo ali mu fashion and design era lumu navaayo nekooti nagamba dadi ekooti yo nga ndaba ntono nnyo efiitinga nnyo lwaki toteekako eya kiwoowo naye nga abaaba kiwoowo tononedde abaana kati abantu bakiwoowo no kati genda obuuze kiwoowo genda omubuuze bwe yali mu ssomero yeeyisa atya genda obuuze kiwoowo yasoma biki simanyi I don't know just nkola assumptions nteeba buteeberezi oyinza okwesanga nga kiwoowo ya dropping out of school at an early age n'abivaamu n'agamba nze njagala kola fashion and design ye nze ndi wano era amaliriza akoze bibye n'afuna ekyalaani kye n'atukuba mulaba nnyo akola ekyalaani abaana abo bakiwoowo baavaayo ne bagamba nze njagala kukola fashion and design sina kirala kyenjagala okitegedde sina kirala kyenjagala nze kino kikola ki kyenjagala okategedde akantu ako
tulina disrespecting teachers. Okuyisaamu abasomesa amaaso obutabawa kitiibwa. Because gwatandika okukulaba nga tomuyambye n'agamba be bali abaana ababadde ku tica wa chemistry ne biology nti abaana bano bemutabayamba ne mubagayidinga okukola emirimu gye balina okukola. Omanyi kye bajja okukola? Bajja kukola ekyo, bajja kukola ennyimba nga zibavoola zibavuma nga yombakuba kibooko, bajja yimba ennyimba nga zibawana batica abakyala obubina, bajja kukola ennyimba nga zivuma bedmaster, bajja kukola ennyimba nga zivoola. Because they are not guided. Tebamanyi kukola. Kati bo baddukira ku ki? Ku TikTok okubayamba. Ate TikTok n'ebembulesinga. Kati Shatta ne Shirtless ne bagamba no, bano abaana balina talent. Ffe katubayambe tubakole ki? Tubakwate, tubayambe, tubawe platform baboosting talent yaabwe. Ne bagenda ne bakola era Shatta wano nziramu beebaza. Bakola omulimu gw'amaanyi wano. Okuyamba okujjayo abaana bano talent zaabwe okuba nti amasomero tegabayambye, kale kabafune we bagenda, kabafune abantu abagenda obayamba. Kutegedde? Kati wano erosion of school cultures, ennono z'amasomero zigenda ziggwaawo, enneeyisa eggwaawo empisa n'enkola y'ebintu. Because wano behavior issues wano zizze. Issues nga bwe nzikunyonyodde. Kati wano culture zigenda ziggwaawo. Abaana bakola bye baagala, babakkiriza ogenda abaana bakola dance, beewadde ddembe, okusomero likoze bino, lino likoze bino. Ogenda abaana bali mu uniform, bakola bino, abaana bali uniform bakola. Naye nga bakola mu uniform si birungi, biri inappropriate. Kati cultures ng'essomero bino zisomesa zigenda zifa. Because amasomero tegayambye baana bano kubaako bye bakola mu bulamu bwabwe. Kutegedde? The school spirit etandise okudikurizinga. Omwoyo gw'essomero ng'ovudde ku giri interest in class, waliwo kino omwoyo gw'essomero. Olwaki kituleetera okugamba the whole society yensomera ki? Yensomera ki? Nfaaki kubanga at the end of the day bwe nakwata simu nenjiwayo ku TikTok, nenjiwa ku YouTube, nenjiwa ku Facebook, ekintu kigatta, social media zijja kunsasula. Kati omwoyo gw'essomero gugenda gufa all around. Inti omwana bwakwata bagamba TikTok ejja kuwayo $10, $5 gula osemayo biki okolebere. Omaliza lukoze eki? Omwoyo gw'essomero gugenda gufa. So singa tulikwata abaana ne tubagamba talent and school go hand in hand. Bitambulira wamu. Okusoma n'ebitone sinoosobola. It is a must bina kutambulira wamu. Ng'osoma bw'obalansinga. Osoma bw'obalansinga. Okitegedde? So school spirit egenda naffe tuggwamu gamba bane ate essomero lyaki. Kitegedde? So kati tuwagala tutunuulire right now. Tukoze tutya okuyamba number 1 amasomero gayamba abaana bano. Number 2 tuyambe tutya ba student ne government kwanga okutwaliza awamu. Anga betufuna ebirowoozo bino osanga bwe banaabiwulira banaakola ki? Banaabakobye banaatereeza. Let's raise awareness. Okumanyisa abaana bano nti bannange music, dance and drama wa mugaso. Naye ate atambulira wamu n'essomero ne kiraasi. Tubabulira the value of education and the value. Naye ebyo obikola nga wali department eri etambula ngeri active, eri ya music, dance and drama ngeri active ng'etambula. Bino byonna bya addressing ekola ki? Etambula. Tuforminge committees ezirimu abazadde,
ezirimu abasomesa ezirimu ba students bonna batabaganire wamu bayambagana tulabe engeri gye tuyinza okuincludinga curriculum mu ssomero talent ebeeremu management abasomesa bategeere webewo komiti eriko abazadde eriko abasomesa eriko ne ba students bana ba entertainment student tugambe entertainment people ennaku zino tebakyalina mugaso okimanyi ennaku zino tulonda abaana ne tubalonda just kukweraga ku social media nti omwana wange yegundi naye nga tulonda bulonzi nga n'essomero lyamulonda teryamuwa byakukola nga amasomero galonda abaana tulonda abaana ne balonda ne tupoota epande ne tukola tutya abaana bateekamu n'amasente amasomero ag'ebbeeyi olumala okulonda n'essomero terikuwa byolina kukola omwana abeera awayambala ne baguza uniform ya $5,000 ne bagiguza ya prefect n'ogyambala you are prefect nga prefect agamba you go there naye nga sweep the compound naye nga omwana tebamuwadde ofiisi ye kumulaga mirimu gy'alina kukola osegedde tulonda bulonzi omwana essomero fuwa terimuwadde kikyalina kukola kyalina kukola let us create self-structured platforms self-structured platforms tutya tutandika okukola events ezishowcasinga talent tuleme kukoma bukome ku gundi waliwo olunaku baluyita batya olwamusomero gwe lwebakola speech day tuleme kukola ku speech day maama nnyabo ogwo omwezi gwa speech day bayinza okuhayalinga buli muntu yali asomesezza ku maama omwezi ogwo naye nga gubeereyo lumu muki mu mwaka nedda tetukoma ku olwo tubeere sports day tubeere events day tubeere ne talent showcasing abaana ebeere nga kiraasi yaddala ayagala agende ate nno bajja kubeerayo bangi nze nkubuulira ojja kutya bajja kubeerayo bangi osegedde bajja kubeerayo bangi tufune kiraasi nga baana babeerawo baana baperforminga bashowcasinga talenti zaabwe nga kiri concurrent kibeerawo buli lunaku osegedde tukole kye bayita online guidelines content guideline abaana tubayambe on how to use social media tuba encouraging bafokasinge ku kirungi baleme kuweebuuka omutegedde bulungi tubagayidinge online behavior bafune engeri gyebe eneeyisaamu ku social media ey'okumutimbagano naye tetubagaidinga tugenda kumaja po omwana yeyo bannange tufudde nga benyiga tufudde bannange omwana ate abadde mu uniform yaffe naye bano abaana bali mu entertainment gw'essomero nga tonnaba kubanenya wano kupostinga video eno obayambye otya essomero lyammwe eribayambe litya lirina ebifo ebiyamba abaana bano on how to use social media. Do you even guide them on what to post on social media? Do you? Tukera kumachanga omwana atuwebudde netukola omukulu ogw'ebbaluwa omunene banage erero omwana era ali discipline committee ondi mudiscipline nga kyenga tewamudiscipline nga tannabakola bino already tewamuguiding you should be the one to be disciplined gwakoze ebbaluwa eyo egoba omwana ono gwalina okubeera disciplined gweko tulina okukolera ebbaluwa abazadde nabafa ne gavumenti yena okukwata kati gwe musomesa agoba omwana ono gwalina okugobwa gwevaako gwadi master nanyini somero lino oba di master oba principal bani gwalina osooka okugobwa kubanga abaana abantu wabagayidinga kibalina kukola oba okategedde nga tonna bakola bbaluwa esooka weekube mutima gwa ebbaluwa eno nkikola naye abaana bano abaana bano bateeketeeke abaana bano bateeketeeke oba basaba kyota abawa yes counseling and guidance obabudabuda nobateeka counseling and guidance if we do not guide these students and we don't counsel them
tugenda funa ebizibu biri bye tubadde tuwogerako byonna bijja tambulira mu kkowa lyerimu because tetulinawo counseling okimanye tetulinawo na counseling and guidance classes mu masomero kizibu nnyo teziriimu olaba ne career guide mbadde nzijaawo wenyi tetulina career guidance mu masomero temuli kizibu nnyo tulina waliwo abantu bana kubanga nange ntutambula mu masomero ngambaako of course kuzaamu baana maanyi kuba guidinga through counseling and guidance kuba yambako abaweddemu essuubi okuva mu ssomero okwogera n'abaana tambula nnyo mu masomero naye ntambula nnyo mu masomero mu rural areas njala nnyo tambula mu masomero g'omu byalo eyo ntera nnyo okugenda mu masomero g'omu byalo naye ogenda counseling and guidance wano tewali ffe abamu abavuddeyo bagamba nedda omanyi ffe katutambule mu masomero katugende mu masomero tugende tuyambe abaana bano era wano amasomero gatuyambe bateko kye bayita mental support mental health support babayamba abaana baffe omanyi banaye nkubuulire mental issues z'amaanyi goyinza omuntu okuza addressinga oli ayinza ogamba naye njagala nkubuulire abantu bisi bya kizungu goza lwaki okera ku makina bagamba omusajja yasse abaana be naye n'amaana yeetemula ekyo ki omukazi yasazeeko omusajja yamusazeeko omusajja we gundi nalabyeko eyewozaako nti teyamusala ye naye tubalabye nnyo bangi andi ngamba tinanegwe naye mu kooti nga ati size saamusala naye ng'ate ye omusajja musale golowooza ki golowooza kyo ki omusajja yayokyeza mukazi we n'abaana n'abookera mu nnyumba n'amaana adduka golowooza ekyo ki those are mental health issues abantu beetaaga mental support tegede abaana tubayambe bayige kye bayita positive use of social media enkozesa entuufu era egwanidde ey'omutimbagano era nkubiriza gavumenti nga maliriza nti gavumenti n'amasomero n'abazadde ne ba students tukwatire wamu tulabe nga tusobola okwadressinga ensonga eno etandise okufuuka akabasa ey'abaana okukozesa social media mu bukyamu bano abaana bano balina ebifo byabwe we tulina okubateeka mukama abawa omukisa badere taata enjo ensonga agenze maaso n'okuba nti nno bwatyo bwazirambulira osobola okugyamu ekyo ekigwanidde naye nkakasa byonna obyetaaga mu buufu obufaananako bwe butyo abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tubeera ensonga ne tugenda maaso n'okuba nti nno tuzikwatanga bw'ogenze maaso n'okuba nti oziwulira Rukia yabadde ku kamera. Thank you.